Luno lunaku lwa njawulo. Si lwa bulijjo ng'ennaku endala. Zibabeeramu ezo. Fullfigure bw'atyo bw'alabise wali ku mbaga ya mwenemu era nga alagidde ddala nti ebyaddala presidential advisor ebyo anebisingawo byenjagala okuba nga nkubulira olunaku olwaleero nenga nkujjukiza video eno gimpereka like osobole okuba nga oba oliawo gitambuza ate esobole okuba nga etuuka ku muntu gwesobola okuba nga ekwata. Fullfigure yeewuunyisiza nnyo abalabi era nga maaso awo byeyeekoze osaana kuba nga obiraba kakatambi nkayina nga yeekola obusolosolo presidential advisor nga bwe yayita omukyala wa Ugati. Omukyala wa Ugati bw'atyo bw'asobodde okuba nga alabikira abantu ayongedde ddala okubalaga nti ebyaddala presidential advisor n'abaho nga mumanyi kamera we zibaawo yeekola naye ebitasaana byengenda okuba nga naye nkulaga mu maaso akatambi nkayina osaana kuba nga ogoberera mpaka gye tunaakoma embaga ya mwenemu ekyagenda mu maaso era nga wetwogera essaawa eno abakulu abo bali mu kugenda wali mu lubiri owategekeddwa emikolo egikyasinze okuba nga gigenda kuba byafaayo naddala ekyasa kino ekya20 kakati nkujjukiza atambula nabawanda jazes abanono batuusa mu jazz okuva wali ebweru w'eggwanga so yonna gy'osinzira okuba nga otulaba osobola okuba nga bayisaamu eggaali ate obulamu ne butambulira ddala wamu olwo lubiri era nga olwo bagiyita Iganga Palace era nga abakulu we bagenda okuba nga emikolo egisembayo bagikwasaganyiza bo badde wali ku lutikko ebugembe era nga basobodde okuba nga bagatibwa mu bufumbo obutukuvu era nga byonna bigenda kuggwera awo kafo kalaba akayoyoteddebwa bulungi nnyo kigambibwa omutiti n'omutiti gwa ssente gwasobodde okuba nga guteekebwa mu kifo kino era nga osobola okwegendereza nti agamataala anategeezeddwako nti gaavudde wali mu nsi ya Japan era basobodde okuba nga bagaleetera ddala kati sound eyamukozeeko bamuyita Steve Jean amaaso awo ngenda kuba nga mukulaga Steve Jean kigambibwa yalinnya n'ava Rwanda yali agenze kuziikayo maama wa mukwano gwe Isaac Steve Jean atera nnyo okubeera ku sound w'ebivulu bingi wano mu Kampala ne mu kibuga ne mu ggwanga Uganda era nga y'omu ku balina sound owakabiso yasobodde okuba nga akola ku ntegeka ezo azogezaako okuba nga olaba awo so decoration bw'atyo yakoledde omuwala erinnya lye angezaako okuba nga ndifuna naye nga muwala muto era nga kigambibwa mu Eastern region eyo y'omu ku basinga okuba nga abatimbira ddala obulungi era nga yasobodde okuba nga akola amakulu ago gogezaako okuba nga olaba abakulu ab'ebitiibwa we bagenda okuba nga batuula bayongere ddala okubeera nga banyumisa oba oliawo omukolo ogw'ebyafaayo eno embaga nkujjukizaamu katini abasoga bano badde tebafunangako mbaga kikabo ekiti lw'ensonga embaga yali ebaddewo tegaali emakula bwe gati era embaga nabo gye badde baakalabako yeya akabaka wa Buganda n'owekitiibwa oba ne maama Nnabagereka Sylvia Najjinda so babadde nabo tebabangako nakula bwe riti era nga nyongera ddala okutegeeza nti ekiri esayidi ezeeyo kifumba mutoko olw'ensonga essanyu jereere eri obwakabaka obwa Busoga abantu bangi bazze babakiikirira naye nga olubiri lwero bwe lufaanana era nga okuyoyotebwa kugezeza kade moloka eyo gy'olaba abakulu mwe batambulidde era nga moloka ya byafaayo so awo nga bakutte certificate eziraga nti bwe batyo bamaze okuba nga bagattibwa mu bufumbo obwetukuvu obw'ekitiibwa naddala okusinziira ku ddiini obaoliawo gye basoma ntegezeddwako nti akulira mwerabidde naye nga Kazimba Mugalu ow'ekitiibwa okuva Namirembe abaddewo akussa n'oyo owa sayidi eyo akulira mu Basoga naye asobodde okubaawo nga bagatta abakulu bano omukulu kussa n'omukyala Inebantu basobole okuba nga at least ne Katonda ensonga zaabwe aziteeka mu sitampe kakati omukyala yenna oli akyayomba maaso awo ngenda kuba mukuleetera ye akyayombera ddala olw'ensonga ye agamba omusajja ono we but for now akyayombera mu background naye nga bano bo certificate basobodde okuba nga bagiraga era nga ebitiibwa bingi nnyo abantu abanjawulo balabiddwako w'ekitiibwa maama Nnabagereka Sylvia Najjinda bw'atyo bw'alabise tasobodde kubanga omukolo booliawo bagumutumira bagumunyumisa baddewo mu buntu okulaba nga byonna bitambulira ddala bulungi bw'atyo bw'anyumye as always abeera smart ate abeerera ddala ng'ali clear nga bogezako okuba nga
era bwatyo bwasobodde okubanga ajulira ku mukolo guno ogwa omukulu Kyabazinga Gavula Nadiope akozesa omukyala Mutesi Inebantu Jovia ate oboolyawo asobodde maama wa Buganda okubanga y'omu ku bajulizi abakulu ababaddewo okulaba ng'enteekateeka zino zigenda mu maaso. Bingi nnyo by'osobola okubanga ogamba naye ng'ebikonge eby'amaanyi okuva wali mu Parliament akozesa ne mu Bwakabaka obw'enjawulo ndabyeko abantu okuva mu Bwakabaka b'Etoolo Bwakabaka bwa side ne Hoima abo baba Banyoro so nabo babaddewo okulaba nga barepresentinga to the fullest era nga ababiri bano babikwandiise ne beerama okuba nga bajja tambuza obufumbo obutukuvu. Full figure ne full figure mwanyumye agay presidential advisor olumu agenda n'ayambala n'ogamba bannaa kiki kino kituli. Take you, William Nadiope, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love, respect, and to cherish for the rest of our lives, according to God's holy law. This is my sincere vow. William Nadiope, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am and all that I have, I share with you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mbaga mukolo gwa maanyi nnyo. Muganda wa Natasha yanekaanekanye dda owaayo gati bulijjo emugambo mbwayambala kugambye ne President Frank Maho wali banekaanekanye dda muyo gati era ndowooza embwa yakulya nkoko KFC kugamba leero bo bagambe embwa genda kula KFC ate bagitereko na mayonnaise nenga bannange anekaanekanye nnyo olugoye olwo lwa Natasha balujja Bulaaya lwava wala engatto kyekyo munatusonyiwa luno olunaku lwa njawulo si lwa bulijjo ng'ennaku endala zibabeeramu ezo yamwenemu bulijjo bagambe enkuba etonnya akasana nekakirawo okitegeera mama waife alimu nkugambye bageya kona das nkugambye